we lutuukidde olwaleero ng'abantu abayingira ekibuga Kampala bakubisizzaamu emirundi egiwerako boogeraageranya n'abo abadde bayingira ekibuga gye buvuddeko. Buli w'okuba amaaso muntu nga kikubeerera kizibu nnyo gwali mu kibuga wakati okutunula wansi anti n'awatali bantu abasuubuzi bayiyeewo ddemmaali yaabwe. Ekibuga kyonna kyafuuse katale. Mu biseera nga bino eby'ennaku enkulu ebyokulya byongera okwettanirwa naddala amatooke, omuceere, ennyama n'ebirala. Ku mulundi guno ebbeeyi y'omuceere yandisigala nga bw'ebadde n'etalinnya mu nnaku zino nga bwe kizze kiba emabegako. Taanapu si eya bulijjo mu nnaku enkulu eza bulijjo, naye kati olw'embeera y'ensi tumanyi abantu baavu naye balidde ekitonotono naye nga mutugulina ng'era bw'ogulaba. Livingstone Ssenyonga, ssentebe w'ekibiina ekitaba abasuubuzi b'omuceere mu ggwanga ki Kampala Rice Traders Association, agamba nti ku mulundi guno ennaku enkulu zituukidde mu kiseera ng'omuceere weeguli, era asabye abantu obutakkirizibwa kuseerebwa. Mujje tukole bw'aba yaguzizza omuceere ogwo n'oleeta lisiiti kuba tuyina obukulembeze. Kogende eyo waggulu, kogende mu revenue bajja kugamba abatunda omuceere waliwo bano. Bw'oba wafuna obuzibu genda mu bano batumanyi n'amanya n'amasimu. Kogende kojje mu maduuka ffe twemanyi. Abasuubuzi b'omuceere balabudde bannansi okwewala abantu abayinza okubaguza omuceere ogutali ku mutindo. Tugule ku maduuka agali genuine ng'omanyi nti nno ne bw'onooba osanze ekitali kituufu ojja kusobola okuddayo training. Omuceere gwe gusinga okutambulira buli ku kyaka kya mmere, matooke, ebiki byonna omuceere guba gubeerako era abantu bagugula. Mu kkowe erimu ery'okwetegekera ennaku enkulu, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kugaba amasannyalaze mu ggwanga Kiwumeme kikakasizza ng'amasannyalaze bwe gagenda okuteekebwateekebwa obulungi okuyisa abantu mu nnaku enkulu. For us we are 24/7 operations, so we'll be available all through the holidays. Our staff will be on standby to serve you, and should you experience any outages or should you see any network safety related incidents or you require any service. Ssenkulu wa Umeme Celestino Babungi agamba nti wadde wabaddewo ebisoomoozo mu mpeereza y'ekitongole kyaddukanya Kiwumeme, wabula bali bulindaala okuweereza bannansi mu nnaku enkulu awatali kutataganyizibwa. From the network perspective, stability perspective, we've been eager and our desire is to provide reliable services to our customers. We are glad a number of lines were stabilized during the year. For instance, Transmission commissioned the Entebbe North Substation in Entebbe, which has provided stability of supply to the whole Entebbe area airports. Ate ye Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obusuubuzi mu ggwanga David Bahati agamba nti minisitule yakukola ekisoboka kyonna okulaba ng'ebyobusuubuzi byongera okusituka naddala mu nnaku zino kisobozesa abasuubuzi okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Akaago akatale kabadde kalungi twakola kino ekya biru yaffe ne bagiramu okwemugunyula naye President Yoweri Museveni katayogera ne President Biden okulaba nti tusolvinga ekyakatale. Ayongerako nti wakyaliwo enteeseganya eziri mu kukolebwa abakulu mu gavumenti okulaba ng'omwaka ogujja abasuubuzi tebaddamu kwemulugunya n'abasaba okukuuma empisa mu mpeereza zaabwe mu nnaku zino enkulu. Twagamba nti tulina okureplacinga imports ze tuleeta wano mu ggwanga, tulabe nti byonna bye tukozesa mu ggwanga tubiproducinga wano. Bwe tubiproducinga wano tulinamu ebintu bibiri gye tujjamu. Ekisooka abaana baffe bafuna emirimu. W'olabira bino esigadde ennaku nnya zokka okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Yezu Kristo agabaawo bulinga ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'e12 nga Ssekukkulu y'omwaka guno yakubaawo ku bbalaza eya Sabbiiti ejja. Titus Jemba, BBS Telefina, Gambuuze. Kale kulikayo Titus.